tujja kuba wano mu Kiteezi kudduukirira abantu abafuna obuzibu emabega kaawo rubbish abayiikira ate ne baba nga they lost their homes, they lost their loved ones. Kofe katujja tubadduke tuweeko some things ebyokweyambisa in this time of trial. Mbadde mu tour nembiraba ku social media natyamu nalwawo n'okubikula videos ezo nga sobola kukikkiriza kubanga kikwasa ennaku okuwulira nti abaana abato people who are innocent bagendera mu mbeera ng'eno nga teyeyagalidde tatuuse naye obulamu bw'abantu ne bugwawo bwe butyo kikwasa ennaku. Mbadde mu tour nkomyewo this morning nkomyewo ku makya ga leero nengamba because mbadde nkiplanning ate Carol naye nemuyisaamu akasimu awo naye nanjoyininga ne Natina omukyala gwenkola naye omu ku babossi bange so netujja netusamudde naye nga mbadde ne plan just obudde mbadde sinnabufuna okudduukirira abantu ate ekirungi buli gwe mbadde ngamba nti tukole kino ng'akibayinga era bwe nagambyeko ne kampani benkolera abayakit batuwadde emmotoka namba ogirabe ebyokunywa juice mazzi tebaninziza yadde okulinda okunnyonnyola then nange nengattako emmere Carol naye n'agattako emmere Natina n'agattako emmere ne tukwatira wamu ne tujja kubanga bano be bafaani baffe gye tujja essente kati nze nalabye nga mu butuufu ffenna kitukwatako basically anyway it's not about me oba Carol yekka naye ffenna kuba kati tuyisa ne ku post ezimu nga ziri ku Carol she's going to perform mu Kiteezi next week nengamba you can imagine bagenda kumpagira ate nga nazze gobaddizzaawo nazze before even nga sinaba nakujja kuyimba next week so Mukama nga tusobozesezza nga tusobodde ofuna obusobozi obusingako wano naye bye tuleeseera obiraba biyitirivu bijja kutwaliza n'abalala bali era nga nabo naffe tetwagala nnyo era basigale wano so we even left some money Diana wali ku donation basobola okukola nga bu circles ne bafuna how to start from with their lives tuleeseewo wali ssente wali ku Red Cross wennyini yes wano abantu ngaera Carol bagambye abantu bali strong tuuse balina mutuyimbiramu nnyimba zaffe kitegeeza bambi bagumye kubanga ensi yo bwetyo tulina okwegumya naffe tuzze mu nnaku naye ate tetuzze kubalaga ate ennaku nti tuli sad tuzze bateekako kamwenyumwenyu kubalaga nti no tube strong obulamu kiggwa bulamu bwe butyo butambula funemu okusomozebwa naye era ndowooza mu mateeka kubanga ino tumanyi bulungi camp ate emirimu egiriwo nga woolaba si buli mawulire nti gabeerawo si buli muntu nti naye bw'oba oyise mu mitendera emituufu kati nga nze jjo maneja wange yazze n'abuuza bannange tukoze tutya okutuuka wano okudonetinga bye tulina ne bamubuulira ekyetaagisa ne tujja leero naye era tufunyemu obuzibu awo ku bya security kubanga bwe tuzze bantu bangi batugiddeko tuzze n'abantu bangi ate nga bamu tetubamanyi abalala batwegasseeko olw'omutima omulungi naye ng'ate munda tebakkirizaayo bantu bangi naye tobanenya kubanga era bakola kisinga eri abantu bakuwaddeyoko kadde okwogerakoko ne ku bakyala bali mu kampu wano bali wali batuswamye naye tujja kufuna ndowooza akadde onyumyamu nabo okusinza ku mateeka ndowooza simanyi oba banaatukiriza naye era badde batuyitaayita kuba mulimu bannakaweere mulimu bingi naye bwe tuba tufunye omukisa tujja kugerako nabo naye amateeka ngera bw'obirabye byakugoberera amateeka actually obudde okwonyumya namu bagumya kisingako n'ebintu by'obooze nabyo kubanga omuntu ayagala awulire ng'omugamba nti osobola okimeekinga kozi akadde ke balimu kazibu nnyo bamu bafiiriddwako baami baabwe nga abaana baabwe eyo pain tosobola gizaawo naye bwe bafuna abagumya buli balaba omuntu ajja ng'alaga ali nabo kunyumyamuko nabo ndooza kibawo essuubi era nja kugerako n'abaami abatuwadde omukisa guno okujja wano leero tuba tusoonyumyamuko nabo. It's okay, we are human. Me, I'm human as a person. Omuntu afuna obuzibu mba njagala muyambe naturally. Ate also I have a friend naye nga ali human and warm. Kati yangambe kawa tugende tuddukire ku bantu b'Ekiteezi ne mugamba tugende ne tujja. Netwegattagatta and we came. Okay. Embeera gy'osanze wano eri etya? I'm happy that they are happy despite what they're going through, but they are not very sad, but Essanyu bali strong, kizamu nyamanyi. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi
basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku $6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikoze enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.